Mohamed Kakiika mutabani wa Gabriel Kirabira Ssemogerere bugagga buligeza muzzukulu wa Ali Katende byeyongedde muzzukulu wa Ali Basenamulwelule Ssekikuba ekitutente nga n'omuyima muzzukulu wa Bukulu nga ndi musajja wa Lugave ebyeyongera waawo nyiza obutayogera kulanya kwongerayo naye nga abasinga ku social media muntegeeredde nnyo mu kwagala ennyo okusomesa abantu okukola nga tukozesa nnyo naddala ettaka lyaffe nga wadde ndi musajja musomesa nasalawo nnyo ku social media wano nsomesereze nnyo naddala mu kulima n'okulunda n'okukozesa obulungi ettaka lyaffe. I think olwaleero ndanyizaako mu bujjajja kubanga ensonga olwaleero njagala okukaatiriza nnyo ensonga y'okukozesa ettaka lyaffe obulungi okusobola okweyimirizaawo obulungi n'okuyimirizaawo famire zaffe n'okuyimirizaawo ensi yaffe. Mohamed Kakiika ndowooza mu mwaka oba 20 nasooka 22 nensooka nengulaawo. Waliwo munywanyi wange yali ateeka motoka ateeka number plate ku motoka gitwali abazimanyi mu 22 ze zaaliwo nanguzaawo ekazi ndoza ziri nga 5 yanguzaawo emitwalo 72 nga nakava wabweru era ettaka saalitegeera nagula buguzi kuba yambuulira ekizibu nendirekawo nga abooluganda lyange balirimako. Naye yali May 29 nali nzize kuno okwaffe nga tufiiriddwa omu ku bataata baffe tuli famire ennene nga bwenji bamenyedde kati nenjagala okugulira abantu ekyokulya bafumbe emmere mulumbe mu kuziika mukola kutya kane bangamba kuno emmere teriiko tosobola kugifunako wadde omwana akaabaako ekiwago ekimu ne bangamba tugende mu tawuni nakifuma oba emukono tugule emyera oba kaleerwe tutumye kuba nali njagala obbagulira emmere ddala yali egenda kuliisa abantu nga 100 ne bangamba nti tugende tugule emyera nengamba emyera gyendabye mu kibuga nakuno gye tulina okugula okwo kwenzijja ekyokutegeera value y'ettaka nti abantu baffe tebalina nga bangamba nti kuno kukalu tekusobola kudda mmere nga tuli wakati awo mu kuziika n'okusulawo wenna bagambira nti bannange nze munoonyeza ettaka kuno ndigula embalage nti ettaka lyaffe ddungi. Awo kwe natandikira kwolwo olunaku twali akukyali tuziika nga abanoonya ebibanja n'ettaka banoonyeza kwolwo olunaku nagula ebifo 3 oba 4 kuba nagula eka 4 ndooza kwolwo olunaku lwennyini nagula eka 8 nasula enkeera nengula abantu abalala 2 aba acres 10. Bwe mmala okugulawo nendooka ngamba nti naye ekijja kyaffe kino nga bannange kyakekejjebwa batugenda okuziika nga ndaba tuyita mu buwaagiro butono nengamba bannaye nti naye nga bwe twajjanga okuziika eno ewa jjajja waffe nga wabanga wanene nti wali gundi yatwalawo wano gundi yatwalawo wali baatunda wali ng'ekyali ekijja ekinene twajjanga ne taata waffe nga tutyayo n'okugenda toyireti twagirabanga ng'eri wala nnyo nga tuyita mu kakubo katono bwe katya. Birowoozo eno bijja ne biŋŋamba nti naye wano okuva edda nedda okukula kwange bwe twajja saazaalibwa mu kyalo nali wa mu kibuga bwe twajjanga nga bandaga kabuli ya jjajja waffe azaala taata wange Ali Katende nti yeeyo ne bandaga amuzaala Ali Basenamulwelule. Jjajja wange Ali Katende yazaalibwa 1893 n'ava 1956 ate jjajja Ali Basenamulwelule Ssekikuba ekitutente nga n'omuyima yazaalibwa 1856 n'afa 1859. Waaliwo ne mwannyinaabwe Sikyagatema naye nga wali layini y'abantu abaaziikibwawo yonna weeri
ng'era tumanyiddwa nti ekyo kijja ky'aboolugave e Nabalanga. Ekijja ky'aboolugave e Nabalanga. Naye ngenda okutunula awo mu Mei 29 nga kafunze katono nnyo bwe kati. Awamu balimiddeyo naye nga baakwatayo, naye ate era nga mpulira n'okutunda baatundayo. Enkeera ne ndeeta ekiteeso nti bannange abantu bano bonna abaabuzibwako n'abalimirwako nsobola okubawaamu ssente tusobole okuzzaawo ekijja kyaffe kyonna kijjule bulungi. Ensente yagonza abantu. Waliwo yalinako lumonde ye yasooka okugamba nti nze sirina mutawaana bw'ompaamu ssente mu lumonde wange, kuliko yalinako ne bundiizi naye nze ndiizi wange tavaako. Ne mbabuulira plan nti ngenda kulongoosaawo ekijja kyaffe, mmwe kambagule bonna abeetooloddewo ndowooza ekijja kyaffe tusobole okubeera nga tutuulawo, nsimbewo omuddo tutuulengawo, nsimbewo n'emiti tubeere nga tutuulawo bulungi. Abamu baakiwakanya, abamu ne bakikkiriza, naye omutaka ono w'amaanyi. Kuba najjangayo bujja bbando nga mugamba gw'oyagala ssente mmeka okukkakkana ng'ekijja kyonna kinunuddwa. Ekijja bwe kyamala okununulwa kyali kya acres nga 2 something ezaali, kuba jjajja waffe yali Katende yali yawa abaana be nga eri baatwalayo edda. Kwegamba nti naye ekijja kino ekya acres 2 nga tekitumala, kwe kutandika okwogeraganya n'abalirwana. Eyatuli mu bbali nakkiriza ne mugula. Yali akalambidde ne muwa n'ekibanja kyange kye nali nagula abalala nti kikuwadde for free kasita okkiriza wano okunguzaawo. Nga ekibanja kyali kiriraanidde ddala ekijja kyaffe. Ne mugula ne muwa n'ekirala. Omulala ye yali mugumu nnyo. Ye n'agamba nkuwa liizi ya myaka 10. Ne mugamba nti essente ze mbadde ngenda okugulako zezo z'oba ompeera mu liizi. Nazimuwa waayita omwezi gumu nanga nti bw'onyongera ssente nkwongereyo emyaka emirala 5. Konze ziizino waayita emyezi 6 nga naye emyaka 15 egiri ggwererako atunze abatasinga nawo kankuguzeewo. Nga nguzaawo nga ngenda ngaziya ekijja nga tuyita lukiiko nga tutuula nga mbanjulira nsonga nti bannange wano wonna wenguze, nali ntandise okusimba emiti, wano wonna wenguze bannange si wange, mpaddewo ekijja kyaffe. Olwo in memory olwa jjajja waffe, bajjajja baffe bonna abatudde wano tulina ekijja. Kati bw'okitunuulira kyonna abaana abato bonna basebe, ndowooza kiriko abantu abasukka 1000. Nga tutereeza kijja, nga tukola foundation, nga mbagamba foundation si nnungi, tukole trust, nga tukola structures zonna ezajjaawo ekijja, nga tutandika nakukola nkiiko ez'okumanyagana. Olukiiko olwasooka mu kumanyagana, ennyumba ya jjajja waffe eya 1922 yali ekyaliwo naye yonna nga egudde olubege bwe buti. Mu lukiiko olwo mwe naleetera ekiteeso nti bannange tusonde ssente tuzimbe ennyumba ya jjajja waffe eno tugizeewo. Nga tuleeta ekiteeso nti buli muntu aleete kyalina. Nkyajjukira mwaka ogwo omwana omuto yali wa myaka, juzi baamundaga kati musajja mukulu, yali wa myaka ndowooza nga 6 oba 7. Ye yasooka okusuula ssente mu ddiiro n'asuulawo siringi 5. Kwe kwava okusonda ssente ezazimba ennyumba y'ekijja. Abantu baaweebwa chansi bonna nti buli muntu yenna aleete z'alina. Naye Mama Dikakikka ye yali ekigendererwa kye kwe kuleeta buli muntu yenna entuppulu tuzimbe ekintu ffenna nga kyaffe kyawamu. Wadde yali asobola okuzimba ennyumba eyo yonna yekka. Era nembawo amagezi, tozimbanga nnyumba, teweekwatanga bintu bya banno n'obyeteekako wekka. Beeranga as inclusive as possible nga bw'osobola. Nga tutandika kusonda
naye ne mbawo ekyokulabirako nti buli lwe musonda omutwalo nze nyongerako 0.3 kati bwe muba musonze mutwalo nze yebeera million bwe basondanga 3 yes gwe yongerako 0.3 okukakkana ennyumba neezimbibwa naye nga yaffe ffenna era ne twongera okuyooyoota ne tukola ekijja kyaffe ne tusimbako emiti egy'amangu era egijja n'okuleeta ssente ne tusimbako n'emiti egy'ebibala. Twasimba kalitunsi okumwetoolooza era kalitunsi oyo mujjukira ye yasereka ennyumba yaffe. Baatubalira emiti kuba ennyumba yaffe nnene nnyo, baatubalira ssente zigenda okusereka ennyumba eyo zaali miliyoni, embaawo zaali miliyoni 19.5. Ne mbagamba naye tulina emiti gyaffe tugisale, ne tugisala. Naye era giigino bw'ogitunuulira olowooza nti tetusalangako. N'ensimba emiti eminnansi emisizi. Sirowoozaawo one concentration ekitali kibira kya gavumenti awali emiti eminnansi emisizi ng'egiri wano. Ne tusimba emiyembe. Kati that is a background to the information gye mbawadde. Ku nsonga eno abantu abamu gye batwalanga ey'olubalaato, ey'obutatunda ttaka lyaffe, naddala ettaka ery'obuwangwa bwaffe, ery'obujjajja bwaffe, ettaka lyaffe eririko n'ebijja we tuziika abantu baffe. Bannange, osanga mwanditunda amataka amalala gonna agali commercial. Naye bannange temutunda ttaka lya bijja kubanga temulina we bagenda kubaziika. Naddala Abayisiraamu n'Abakristaayo n'abaki ng'oggyeko Abahindu abookya. Abasigadde ffenna baatugamba nti twava mu ttaka era tujja kudda mu ttaka. Bwe tunaatunda ettaka eryo lyonna ne tulimalawo bannange bagenda kutuziika wa? Nze nguze amataka, nze nina amataka mangi. Naye buli lwe ntuuka awali ekijja nkiharamisa okugulawo. Nkiharamisa nti haraamu sigula wali kijja. Era ngula ku ttaka ly'abantu. Mbadde ne 2 temptations nga bannannyini bijja ebyo be baŋŋamba nti tugule kubanga gwe musajja gwe twesiga ajja okukuuma ebijja byaffe. Era ame custody ey'ebijja 2 eby'abantu abakulu abaatuuka ne bagamba nti abaana baffe bano tebagenda kukuumawo, bagenda kutudisecratinga. Mamadi Kakiika gwe tukumanyi bw'onoogulawo wano ojja kuteekako enclosure otukuume nga bwe tuba tufudde ne bajjajjaffe abaasangibwawo ojja bakuuma. Era mbikuumye. Era sisuubira nti ndibisenda ne tractor. Era sisuubira nti n'abaana be bali bisenda. Ne tukola endowment trust eno. Bannange tetusaanye kutunda ttaka lyaffe lya buwangwa lya bijja. Jjajja w'Obuyisiraamu nga tuva ku Nuhu Mbogo baakwata ettaka lyabwe obugagga bwabwe obwali obwa binafsi ne babuwaayo ku ddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Gamba ng'akasozi ak'ekibuli konna bw'okalaba. Ettaka likuze ne lifuuka litya naye tebafunangamu nkenyera yonna nti batunde okuggyako okuliwaayo mu kkoozi ya Allah. Tuzimbeko essomero Kibuli Secondary School, tuzimbeko Kibuli Demonstration, tuzimbeko Kibuli TTC, tuzimbeko eddwaliro, tuzimbeko university, tuzimbeko. Ne mulowooza bo tebaagala ssente. Naye jjajja juzi bwe yavaayo n'ayogera n'agamba nti bane temutunda ttaka lya bijja nga mweyugulira nti bagenda baziika mu zirimbo. Abantu abamu bamwambalira. Let's be fair. Teyagamba nti temuziika mulimbo. Yagamba temutunda ttaka lya bijja. Ekintu ekyo nze nakyogera kati wayiseewo emyaka 10 abakebera ku records eziri ku YouTube mukebere oba Muhammad Kakiika teyayogera
kati bannange abantu batandise okwesigulira ku zirimbo ne batandikanga okutunda because ekintu ekyo jjajja ye ayinza okuba yayogerera walala. Nze ngaaguza ettaka nkirabye emirundi egisukka mu 10 ng'abaana bakugamba nti ffe gulawo wonna wonna nti naye nga munnamu ebi ffe nze bagenda kunziika nkoowe. Ekintu ekyo bannange olwaleero era nga nkibeesinga ku economic emancipation tetusaanye kwemalako bugagga bwaffe. Waliwo ensonga lwaki bajjajja baffe bakola sisitemu eno ey'okutuziikanga awamu, abantu ab'ekika ekimu oba ab'eddiini emu ne batuziikanga wamu. Ekintu kino nze nkirabyeko mails zaakyo, i.e. nze nkimanyi famirizi zirina obukuubagano, naye ndi very sure nga ntunudde mu kamera ku kintu ekiri public. Simanyiiyo famire ngumu ng'eri wamu kitole nga nywevu nga famire y'aboolugave bane Nabalanga. Olw'okuba baasalawo okwegatta in unison ng'ate batya Allah. Kubanga abantu abasinga bonna buli lwe bafuna okusoowagana olw'ensonga emu oba endala beeyubuluza. Naye alhamdulillah sijja kukyewaaniramu. Mungu yanyamba nti bw'obanga abantu beewamwe balina obukodyokodyo osanga obumu obutyoboola Allah tobeewala. Genda obabeeremu, ogende ng'obakyusa mpola mpola obaggyeko obukodyo bwonna. Abantu bazze wano ku kijja kyaffe bakirabye, baziiseewo, tebasanzeewo kikolwa kyonna oba ekintu kyonna ekityoboola Allah. Kubanga abantu abamu beewaayo, ti bw'oba oli wa correctinga banno tobeewala, tobadduka buddusi, babeeremu ng'okozesa embeera zonna, hikma, okozesa amaanyi, okozesa persuasive, okozesa obukodyo bwonna. Kubanza oli bw'agamba nti gundi yandoga gundi nga musaba proof. Ekikabe kituula nsooka gamba nti banne walina okusooka okubeerawo poliisi. So olukiiko olubadde lugenda okutuula nti gundi yandoga oba yannemesa, kasita luwulira nti lujja kubeeramu, ate n'obabeeramu. Ate gwe n'obeera living example nti ennyumba yange tesibwa, yalabirirwa Baganda n'ab'ekika kyaye bonna n'abagibeeramu n'abagikola batya nga tebalinaako kisenge kye balaba kisibwa. Eyo y'engeri yokka gye tujja okuggyawo obumulumulu tusobole okuba nga tutambula bulungi mu families zaffe. And I'm glad nti families zaffe zino ziproducinze abantu ddala aboolaba nga balamba. Omwana waffe wano juzi Hussein yazimba omuzikiti wali Nakifuma, azimbye emizikiti giwera. Naye ekijja kyabwe ffenna bwe tukoze, ekijja abantu bye baali beeraliikirira mbu birimu sitaani, birimu ki, you can correct it, osobola okubiggyawo. Sina maanyi, tofuma banno, tokafuwaza, tokola otya. Kati nze wane waffe nasooka nenteekako amataala. Ewaffe ku kijja ekiro olowooza nti misana nga acres ez'ekijja ziringa 3 naye zonna zaaka, n'enkikuba cameras 6. Kati onojja otya weemonkolerewo oba misana oba kiro nti gozze kuteeka kantu ku gundi ya ssengaawo, ate olaba n'abayita mu kkubo nabo byabatabukira. Abaali basuula ebintu mu stencil. So you can correct ebintu ebitakwatagana na nzikiriza zammwe na mbeera zammwe. You can correct them well. N'okuuma Oluganda ng'eddiini zaffe bwe zitugamba nti omuntu yenna alikuumanga Oluganda obuwangaazi bwe bulyongezebwayo.
era ebyo byentunuulira olumu ne nga nti kubanze naweebwako oko nensomako literature nti 1982 nasoma Chinua Achebe's Things Fall Apart. One of the lines that I can quote, that when a new saying come to the land of empty men, they lose all their heads to eat. Enjogera empya bwetuuka mu nsi erimu abasajja emitwe emikalu bafuuka ekyo. Omwavu bw'afuna ssente yeeyitaani nze ssente nze kolaba nze ssente bw'aba alina enkoko ye nze enkoko bw'aba alina mbuzi nze embuzi, because embuzi eze efuniddwa an empty man. When a new saying come to the land of empty men, they lose all their heads to eat. Naye when it goes to the people who do not have empty heads, they know that ekintu kino wadde eriyo ebintu ebipya ebizze, naye we were not empty men. Take for instance, twasangibwa tulina ebika byaffe, tulina amannya gaffe. Baloko bennalaba abamu baasooka ne bagejjako nga batuuma gachwarabu gokka god beans, naye kati ngenza okulaba nga bagenda baddayo. Kuba bagenze ne bakizuula nti naye nga bali betuwangaaliddemu 1987 twalina profesa waffe Dr. Badruddin Afan Sajabi, Mungu amusaasire, yajulukuka. I think yatugamba yagenda e Saudi Arabia 1974 n'asomerayo, yawangaalirayo emyaka oba gyali 20 mu something, n'adda ne PhD. Edda baasomesanga emyaka mingi Dr. Badruddin Afan Sajabi, naye bwe yali akomawo actually baamuwa $250,000 as a gift olw'okufuna PhD. Kuba ezisooka it was the total yali I think $500,000, kubanga ezo yagula emmotoka zaabanga yasuyinganga emmotoka zaakolanga yiganga Kampala naye nga zigoberera ne sharia. Abakyala tebaatuulanga n'abasajja mu takisi za Dr. Badruddin Afan Sajabi. Abeeyiganga oba ab'emyaka gyange bakyakijjukira nti n'emmotoka ze kuba baamuwa $25,000 n'agula zikamunyeeza empya, endala yajja nazo mu cash. Naye that was 1987. Anaki yatugambako nti musigazanga nze Dr. Badruddin Afan Sajabi, twamuyitanga ffe Sajabi naye nga ye musoga ng'agamba Sadaibi nga bw'omuyita Sajabi ng'akaayana Sadaibi, kubanga yenyumiririza mu kuba nti musajja musoga. Abaganda naye bwe yabanga awandiika Sajabi, naye ye in pronunciation ng'agamba Sadaibi. Bwana ngamba nti ekyo nakiyigira mu nsi gye mpangaaliddemu. Abasaudi tuli basiraamu bannaabwe, naye sirabanga we yali akutte muwala we n'amuwa omuntu omulala omuddugavu ti osomye bulungi nnyo, oba tuwangadde naawe oli musajja musiraamu mulungi nnyo, nkuwadde muwala wange wuuno ddayo naye mu Afrika. Kubanga nakyo kya buwanga bwabwe obutabwayonooza baana baabwe mu baddugavu. Naye ate n'osanga ng'omuddugavu akisanze ekweyita erinnya lye kirimu obuzibu. N'osanga nga oli ogamba nti bwe nsanga ow'olugave munnange aba muganda wange nti ekyo tebaakyogera bwe batyo. Ab'olugave oba ab'emmamba ti buli lw'osanga ow'emmamba aba mwannyoko abo babeera muganda we nti ekyo tebaakyogerako. Naye simanyi bo bwe baabogerako ne babagaa nti temuddiranga baana bammwe bawala ne mubawa abantu balala, kyekyo.